Okay, omulungi aliko SB4 MEDIA nyongera okwaniriza atera n'okwebaza okubeera nga atotugoberera nebbanga lyetumaze nga tukuweereza atera nga tutugamba tukyakongera ddala okuweereza naye nga olunaku olwaleero tuli eno kyotera nga twasimbudde mu kibuga e Kampala ne tujja e Masaka ne tujja e Kalisizo ne tugenda e Kyotera we twogerera nga tuli mu tawuni ey'Ekyotera era nga wano woolaba ke kapande akalaga nti Kyotera URA ate wolengera side zeri waliyo hotel bagiyita Selona Hotel nga batugamba nti hotel yasoka wano mu Kyotera okuba nga yakabi nenga tulagawa tugenda ku kaalo ke bayita Kachinga nga kali mu ggombolola ly'ekibanda mu kaunti eya Kakuuto district ya Rakai tugenda Rakai era neyungako nga tugenda e Rakai nenga tugenda kukola yoki twagala kutuusako life ey'omukyala Stabua Natooro banji mumulaba ku TV banji mumulaba mu Kampala nga atambula nenga tumumanyi gwa Gyebazaala neyungako era ngoberera nga tugenda nga twolekera e Rakai kulambula ku mukyalo ono bamuzaala wa bazadde be gye bali biki byakoledde mu kyalo waabwe ekyalo kyawe yakolanga biki yazannyanga atya wawe yazannyira ennimiro yalimangako neyungako nga tugenda e Rakai okulambula omukyala Stabua Natooro Gyebazaala nti tweyama okugambanga Manya Celeb ebimukwatako ne Gyebazaala SB4 MEDIA tugusa ensonga. Twogerera tuli wano Rakai ng'ekyalo bakita Kifamba era sub county y'Ekifamba naye nga tutuuse nga wolaba lino ly'essomero omukyala Stabua Natooro mwe yasomera era nga nagamente twagala tumukutuuseeko omanye ebingi ebimukwatako ate era omunyonyoke olwakadde tetugenda kubanga tulambula essomero lino just twagala dikulengezaako bulengeza nga olwiraba lino essomero we yasomera primary ye era nga essomero lino baliyita Church of Uganda Kifamba Primary School nga lisangibwa Kyotera mu district ye Rakai gye tulisanze era nga mukyala we yasomera Stabua Natooro tuli naye twagala tulambule buli kimu ekimukwatako wajje yakulira wajje yazannyira buli kimu naye lino essomero Church of Uganda. Okay, aliko SB4 MEDIA tukyagendera ddala maaso naye nga wano tutuuse omukulu ono ndi wamukisa nnyo okubanga neeyungibwako omusomesa omu ku ssomero lino mukyala Stabua Natooro yasomera ng'era essomero lino baliyita Church of Uganda Primary School Kifamba tusanuse okulaba taata kale sebo nange nsanuse basinkana tuze balambulako lino essomero nti omukyala Stabua Natooro yasomera waliwo kiwuliddeko nali nkiwuliddeko naddala ku social medias ne mu njogera ze naye mbadde sikikakasa kubanga nange kaŋŋambe nti nfunye omukisa okusangibwawo nga mujja okulaba omuyimbi oyo we yasomera. Yesebo gomazeewo bbanga kiwano wano mazeewo mwaka gumu walwawo okujja wajja yagenda dda yesebo naye nga ddyo liriyita essomero lino essomero likola bulungi era essomero ddungi litambuzibwa ku musingi gwa Church of Uganda tuyina abayizi abali mu 700 n'okusoba n'abasomesa staff ngeweza abasomesa nga 17. Okay, gw'osomesa subject ki? Nze nsomesa primary 7 nga nsomesa social studies ne MP5 nsomesa mathematics. Okay, gwe teacher ani taata? Amanya nze Kalyango Dennis. Okay, tulina teacher Kalyango Dennis agala tulambuza tulengera eri olusozi ate luno olusozi ddwo lwaki teacher? Sebo olusozi baluyita Nabbunga naye nga lwakubanga osanze ng'obudde si bulungi kwegamba tugambe nti enkuba eteekateeka kutonnya kati lukutteko olufu waggulu naye nga lusozi si luwanvu nnyo wabula kubanga waliyo n'essomero eddala baliyita Nabbunga naffe abayizi baffe abaawana abamu bavaawo ne basomere abamu bavaayo ne basomerako wano ate n'abeeyo abamu basomera eyo linaawe ekkubo osobola okutambula n'otuukayo bulungi.
nenga yo muyimbi Stabua Natooro yo mmanyi yesebo mumanyi bulungi manji bamuzaala ku kino ekyalo kyemmanyi nti azaalibwa mu Kifamba sub county naye ng'ekyalo ekyabwe ekituufu kwazaalibwa simanyiiko. Okay, tuyanziza nnyo webala kubanga ate obeera ku SB4 Media neyunga kana tugende maaso nga tukyagendera ddala maaso tulina omuyimbi twagala mulumba gye bamuzaayira ddala ku kalo ke bamuzaala oli ku SB4 Media tukyagenda maaso tovaako. Okay, wano watutuuse bayitawo akapangawala akapande Kitente Muslim Academy nga omukyala Stabua Natooro wano we yasomera eddiini ya Buwalabu lisomesa eddiini ery'Ekiyisiraamu era omukyala Stabua Natooro wano we yasomera eddiini ey'Ekiyisiraamu era we yasomera Oluwalabu lwonna lwolaba. Stabua Natooro mukyala mu Isiraamu ate era ng'akkiriza mu nzikiriza ey'Ekiyisiraamu so era tukyagendera ddala maaso era nkugamba beera ku bubeezi nga tugenda tukyagendera ddala tukutuusaako ebikwata ku mukyala Stabua Natooro. Tuli side za Rakai district naye nga tugenda gye bamuzaala tubulire tumanyeko bingi nnyo oli ne SB4 tuli ku SB4 Media tuli ku ssomero we yasomera era nga tuli bamukisa nnyo okuba nga tumulina tukyamulina omukyala Stabua Natooro wamu tweyungiddwako administration ssomero lino eno katusoke wa administration nga we tutambula mpola nyabo. Assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi. Tulambula. Wano bayitawo batya? Wano bayitawo Kitente erinesomero bayita Kitente Muslim Academy. Omukyala Stabua Natooro we yasomera. Yesebo. Wamusomesaako? Nedda. Bali ngenda kwewuunya. Nedda simusomesangako. Naye mazeewo bbanga ki? Wano mazeewo egenda kwera mwaka. Okay, madamu waffe wano wasomera tulambuza kati. Kati wano wetwazanyiranga wano. Nawepena. Natwepena naye nze nali ntya okunkuba endobo. Bagitanga ndobo endaka. Endaka. Kati waliwo awo kirasi zaaliwo babimenya kati ebyo bipya. Ebipya era ffe twasonda ssente abantu beno ne tuzimbawo ezo kirasi. Ebyo bitooke ffe twabisimba ebyo. Olusuku. Nabikyali bitonnyo. Ate olusuku lukaddiwa. N'eriyo n'emmanju eriyo yonna waliyo ebitooke eyo. Twalimangawo ne kasooli awo na. Olomu muli muze kusoma ate nga bwe mulima. Nga tuzze kusoma ate nga bwe tulima. Ate eri tanka y'amazzi yo. Tanka y'amazzi nayo mpya saagireka awo nze. Bibiina twaleetanga obusa. Bubimala. Nga tulimaala. Nga teffe tubuleeta. Akitegeera. Okay, tukyalambula tulambula. N'omuntu asomerangamu nakuba ebimu byagwa awo. Amatulaba nga wali ekigundi ekimu paati emu yagwa. Ezo kirasi ezo nyumba z'abasomesa oba zaali za headmaster? Twasomerangamu tewasulangawo basomesa. Basomesa bajjanga buzi. Okay. Ali ku SB4 tukyalambula tulina omukyala Stabua Natooro nga tuli wano we yasomera. Somera P1 P2 P3. Obasomera Oluwalabu. Oluwalabu olumanyi bulungi. Ndumanyi. Wano nasomerawo Kurani nenjimalako. Ticha kigojjukira. Ticha Sanyu ne kati abeera Kisekka. Mwalimu Swale Kigozi. Simanyi oba kati akyaliwo. Ticha Mutawonga, Ticha Yusufu, Ticha ni omulala. Ne kirasi zaaliwo ntono basomesa tebaali bangi. Tugenda tubuuza okuba naata abaliwo tulamulende mu kirasi. Lwakuba zino tukyazijjukira kuba tozimanyi bazo zikyali mpya twazisomeramu. Zino mpya ze twasomeramu size zino. Zino ffe twasonda sente ne tuzizimba. Ziti zaali zikaddiye. Naye nga ba obbizi bano ba ogyo balaba. Bano bagundi ogamba bano. Waliwo bano abakulingizaako. Abo kati banningiza. Nebe twasoma nabo bano ba Idi Lukwago, ba Saddam. Obamanye? Bawulira buli. Bano abalukwago family. Balukwago family. Twasomera wano. Mujje mutubuuzeeko. Tugende mu kirasi. Tuzo basanga bali mu
tuyinza okubasanga nga bali mu kirasi basoma bye tubataataaganya abalina mu pepa. Headmistress yatukkiriza. Okay. Tuyingire wano. Assalamu alaikum. Okay, wano wetutuuse yemu ku kilasi. Bano beba obbies ne ba oggies. Omukyala Stabua Natooro be yasoma nabo. Abesomero ndi yasomeramu. Era nga ababuuzizaako mu Lwalabu. Naye bakyali batutte bannaluyiga bulungi. Neera bamanyi okuddamu salaamu tobawulidde? Oba nzire mungi batoolere. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno kirasi. Fasbata. Echawakana. Bakimanyi. Okay, olwakadde tweyongereyo. Tumaze okubabuuzaako musome. Bano bagenda ku byakulya. Assalamu alaikum. Eddiini eri wano enyoka n'okunyooka. Tuli asoma bayita batya? Kitente Muslim. Kitente Muslim. Nalisanga mu district Rakai. No Rakai district. Wano wetuli egombola bagita Kifamba. Kana akalo bakayita Kitente. Tubuuza ku ticho. Omumanyi? Mumanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Eradde nnyo. Yale nyabo. Nebali kuuma essomero. Ono ticha bamulekawo. Ticha tubuuzeeko. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukyalo ono omumanyi? Ennyabo. Wamusomesaako? Yasomerako ko wano ssebo. Kiki ky'omujjukirako mu buto emyaka egyo? Yali muntu muzanyi wa katemba, muntu muyimbi, muntu muzanyi wa mizannyo. Era muntu w'abantu. Mukwepena olwo. Kwepena mu kubaka akapiira, mu kuyimba, kuzina amazina maganda. Batugamba mbu yagiranga yebakira mu kirasi. Ebyo byaliwo. Mu kirasi. Gwe mukyalani? Nakigyoba Stabua. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, omukyala oyo mutoza mumuwulidde. Tuli wano ku ssomero Kitente, omukyala we yasomera Stabua Natooro. Tukyali naye. Yeno tulisemu. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah yebale kukuumeeyo maama. Ono mwalimu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Gyebale ku mwalimu. Kale taata naawe gyebali se. Obulamu buli butya? Alhamdulillah bulungi. Embeera y'eno eri etya? Embeera y'eno enkyukakyuka za Allah zezizze kuleeta embeera enzibu. Omukyala tubamuleetedde mbadde mu mumiisinga. Alhamdulillah ono maama. Omusomesaako? Omusomesaako wano taata. Batugamba yalinanga emize mu kirasi nga yeebaka nnyo buleeke kasiteetuka ku bugi yasooka nga mukodo nnyo. Ebyo ssebo bamuwaayiriza kubanga yali mwana mulungi wampisa muntu mulamu kwegamba nti mu bulingo ate omunyiikivu mu byakola yessebo. Amanya gwani? Nze Sheikh Abdul Samad Sulaiman. Kiki kyomujjukirako mu buto? Yali maama wampisa nnungi nze siina kyemujjukirako kibi. Omuze mubigo yalina gwali muze? Nedda nze siguma. Nali munafu naye nga ndi mugezi. Batugamba owaayiriza nnyo walinga owaayiriza. Nze kyenzijjukirako nali simanyi kwerwanako naye ng'ebisigadde nga nze asinga nga nze akulembera wano olaba wano. Wano mazeewo bbanga ki? Nze emyaka gisukka mu 3. Etegeeza bino byonna ebizimbe babizimba wooli ebyaliwo byagwa wooli. Issebo Mungu akyakuuma. akasomero kalinga wano issebo
Okay. Katukwerekereze olwakadde. Allah bakuume abatambuze bulungi ssebo. Okay. Tusisinkanye Obi omukuba Obi abasoma n'omukyala. Era tulongerera akamwenyu ko ku matama beeguddeko. Tusansukula bataata. Kale ssebo. Obulamu bulungi ko ssebo. Mutye. Tuli bulungi. Omukyalo ono mbu mwasoma mwenna. Mukyalo. Twasoma ffenna. Era twakula ffenna kubaye kumpi family yenu. Amanya bakuyitani. Amanya nze Nsubuga Wahabu. Omujjukirako ki? Yali muntu mugezi ng'ate wa kisa. Mukopa. Mukyalo ono ebintu bingi kubanga ndowooza emyaka gye nkuze naye era azizanyizimba mu bintu bingi. Kati gwe kuno okola ki? Kuno nze ndi musajja mulimi. Ndi musajja mulimi. Oluusi nvuga ku kapiki obw'olumu. Naye nga omulimu gwange bulimi. Naye ng'emirimu gyo gitambula gitya egy'obulimi? Emirimu ennaku zino tegibadde mirungi omusana. Omusana gwe gutuyisa obubi. Enkuba ntono. Stabua, ono mujjukirako ki? Ono era ng'abaana naye yali mugezi nga mwekoppa ate musirise era nga bw'omulaba bamuyitaani kozi twamuyitanga Jim naye olisalako noddisalako simanyi Jim lyava ku ki kojja wange yali nzibulamu yali ntuuma kojja wange naye nga musajja era nga bw'omulaba mpolampola ebigambo bye naye nga era naye mugezi. Kati kumwe ababiri ani yakopanga munne? Kyoba omanya nti nze nali mugezi. Ebiseera ebimu akoppa. Saabanga na budde bukusimanya obanga nze bankoppanga nenze saakoppanga. Kuba nze saakwatiranga na mu kiraasi. Kuba natuukanga leeti. Ng'olumu sisoma naye nga nkulaga nti oluddayo ewaka kye nasomye kyonna nga kikomawo mu mutwe byonna ne bwe tuba twabisomyeko katini awo. Okay, tweyonge tukyagenda ddala masobera naffe nga tutambula nga twagala kumanya obulamu bwa omukyalo ono Stabua Natooro. Tukyagenda ddala maaso ku SB4 MEDIA. Okay, ali ku SB4 MEDIA. Tetusobola kuva wano eno nga tuli ku ssomero kwe yasomera eddiini yonna nga tamutwalidde ku dduwa. Era tugende butereevu bamutwalire ku dduwa. Ne ba obbies ne ba ogies be baseka we bali bonna tuyingire dduwa. نية الكبور وتيسير كل أسير لا خضرة حبيبنا وشفينا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا خير فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك دين الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك دين الإسلام. اللهم ارفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارفعنا في الدين والدنيا والآخرة. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربك رب عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. دعم فيها سبحانك اللهم تيات فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa khabbirhu takbira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'ullahul husna amanyaga alla malunj tisa'awat sa'una galchenda mwenda huwallahu allazi la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-aliq al-bali al-musawwir al-ghaffar al-qahhar al-wahhab al-razzaq al-fattah al-alim al-khabir al-bastu al-hafiz al-rafi'u al-mu'izzu al-mudhillu as-sami' al-basir al-hakam al-adilu al-latif al-khabir al-halim al-azim al-ghaffur al-shakur al-ali. Bannayuganda mwenna tubasaba ife abaana ba Kitente Muziimu Akade mujje muwagire oggi waffe ono Stabua Natooro ebivulu bye byonna byategese. Watogera katutuse ewaka wa Stabua we yakulira era nga tatumanyi embeera egenda okubeerawo naye nga olaba Stabua tutuse ewaka mami ngayo mami lengera essanyu ly'omuzadde tuli mu maka tuli eno side ze Kakuuto tuli saza ly'Erakai tuli Rakai district nga akalo bakayita Kitente banayo essanyu mami tusanise okulaba Sebo nange nsanyuse okubalaba obulamu bulungiko sebo tulese muwala wo barakallahu fiikum tukugoddeko alhamdulillah owulira otya mpulira essanyu ly'amaanyi Stabua owulira otya nga osanze mama no mama wange mukwano gwange buli kimu ky'olaba ndi kati nno nze kyentera okukola mami bamufukaamirira Timwe munkuta amangu tambadde ngenda mubuuza nga nfukamidde obadde otya kati mubuuliza abweru tusooka omubuulizaako wano ne munda ne tuyinga natwanika kyala era dde maama wange eradde maama muli mutya nnyabo gyebale mukwano webale mikolo gyonna ono maama wange ono yakupikanga emirimu buli kimu ky'olaba nkola ate n'omufaanana namufaanana yamanyi buli ekinfaako yanvaako era ndabo sikyasobola kweyonja amaanyi sikyayina mwamuwamba kakati buubwo bwe ngamba mukwateko eyo mwerekaawo tibusobola nange bwe gaganda nga ntuvaako tuyinge muno tunyumyemu mami otulubirira okujja era nga mami mumulabye tugera kunyumyamu emboozi nene nnyo atubulira buto bwe yabanga atya kwega tuli basanyufu nnyo era nga otulaba SB4 MEDIA tuli Rakai musaza wa mu district ye Rakai akalo bakayita Kitente tweyongeko tugende tunyumyemu ne mami masallala maulana Allah ya rasuli lahumma sallala maulana la Mungu ngamugaga sallala maulana alanyi yali amanye ebyo lahumma sallala maulana tindifune bitiwa lahumma sallala maulana alabange nga bituse lahumma sallala maulana
ala ya rasole la maulana ala bange mwana wange la maulana ala mula bokuzala la maulana ala mula bokuyonsa umbasala la maulana ala lwachi wekwata umbasala la maulana bana insanso kubala Kusanso kusinsikana mami. sabo insanso kubala Kusanso kusanga mami. sabo insanso kubala bana yenda bilawa Kufe. bana bange kwendetanga kaswida mujani kwa kino kirabo kyamaanyi nnyo tekisangika nange nzanya ayingiza abakulu ba ne bankwatako ku vidiyo Mama. sabo Bakutunyumiza bunyumiza. nga yenze Nga tulagala okulabako. ku kasimu Bade surprise. naye ekikulu kyenyina sebo sijirina nti nja kwerabako ku TV sijirina Ujja kwetera TV. alhamdulillah Oyo ye umaru wa kamera lengere essanyu lya maama naye leero taviiriddemu awo. Ye mwami. Eryo essanyu lya maama. Mama akubye omuziki era nga kati tugenda kunyumyamu ne mami. Mami jangu tunyumyemu. Mami. Tweyanzize ndibanga kubaga nyingi. Nene nnyo. Mami. Obulamu buli butya? sebo obulamu bwali badde bulungi naye nalwalamu Nga kibyate. era olumbe lunnuma lwako ekijyamu amasanyu g'omwana bwe ngalabye naye nga obulamu bwange si butereefu Naye nga tugowonye kasita tuzze. Kasita tumuleese. ntuusewa abantu abo bakoze omulimu munene nandeeta nantambuza eyo nibigaana nibankumyawo wano tutambulirako no sebo bwe tutyo. Okay mami. Kati Stabua tusobola tubuuze mami. Officially tumubuuze. Tuli mu maka. Watuula. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Eradde nnyo. Eradde nnyo. Muri mutyanyi. Bulungi mama. Siyetani. Kale nnyabo. Obulwadde. Obulwadde bunnuma bwe butyo naye nga bujja kuwona alhamdulillah. Mwana. Eradde sebo. Wabula tonnenya kubuuliza wano ku ntebe kuba twakula nnyo. Emirembe gyakyuka. Emirembe gyakyuka. Mami tuzza kunyumyamu ku nsonga za Stabua ono. Nno naye mwami wange ono. Ng'olina abami bangi. Basiima. Abalala banaatwala bame. Ate baagalana. Sebo. Twagala otukubire ka flashback. Edda mu biseera biri ng'omukyalo nakyali muto. Yeeyisanga atya. Mukyalo ono ng'akyali muto. Totya muloope. Mukyalo ono ng'akyali muto. Yeeyisa bulungi. Oba singa teyeeyisa bulungi akalulu timwali kalabye. Ajja atya okukulira wano oba ojja otya okumufuna? Omwana ono namuzaala ng'abakyala bwe bazaala. Waneera. Omwana ono mwana wa mukulu wange. Ate mukulu wange ye yanjola. Kati ate nange bwe nakula ne bampeereza omwana. Myaka ng'emeka? Sigimanyi naawe ondaba. Kakati nange bwe nazaala akaana kange akaberebere ne bakampanga kato. Tekasobola na kusitula kanne waako. Ne nkakuza. Katandika okuwola banne waako. Tubeera ffenna. Kaaba nikafuna amaka gaako. Kalabanga amaka gakatawaanidde kagamba ngenze kwenoonyeza mirimu kyakukola. Semesa obwana bwange. Mu buto bwako tujjukisemu ebiseera nga kakyali kato nnyo myaka ng'ebiri awo. Kabeeranga katya? Kaali tekalina buzibu bwonna. Nga kanafu nnyo. Kakugambye tekaali kanafu.
nga kali kanavu byemulaba singa temubiraba omanyi obunafu bubeera mu misuwa gya muntu kati era yalibedde nti muki nga munafu atandisa atya okusoma olwo atandika okusoma nga amagezi ge mawanvu nnyo lwakuba nti okuweerera kwe kwalema embeera yali mbi kubanga tyakwatako kifo kyakusatu oba kyakuna yabanga walubereberye naye ngaokuyimba akwagala kuva buto era wena namu amatulanga mu nyumba genda osome bano bagenze dda nga mmanyi kyagenda kusigalya mu kibiina n'atema naye ripooti ze okudda nga nnungi nga waluberebire era ge magezi geego gemukolaki gemulaba mami byatugambye byonna bituufu oba ayongeddemu sudi mami bano omanyi okutulimbalimba ate nga balimba ki njogera ekiriwo ate nga muwulize era ekinamugambanga nga asitukirawo akikola naye ku ssaawa yaleero muwulize niwe nnyimano nenkuba olukomo kensabye ngeno kala dakiika eyo nga kakoze eki nga katuuse obuulize mba nti bw'amaanyi bakati singa gamba nze sina baana bange naye banfaako Stabua weebale kulabirira mami asimulabirira nzekka ono yatukuza bangi nnyo buzibu ki bamufunamu ng'okyali muto tewali yali akuba embooko yali akuba tujukizeyo olunaku lumu lwojjukira mingi naye kyankubisanga embooko okuzannya n'ogenda otandika emirimu ng'obudde bugenze ate nekiranga ndi silo nkitegeera ate nga wano ono mukazi mukozi manye omuntu omuyonjo ng'ate emirimu mingi tebaba bangu tujukizeyo olunaku lumu lwe yakuba kiba kunagaba kanve wakambule saalowoozaako kubula munnange twabulanga nze saalowoozaako kubula okugjako okwetereeza nomanya leero bankubidde kino neera nga era ak'obuto tekabulamu naye kyensinga kyankubyanga butakola mirimu mu budde okitegeera ekyo kyankubyanga kati n'ozannya wezaweranga saa 12 bagambye genda ofumba emmere eyo genda kukoza ebintu kati n'ozannya ogenda okulanga obudde buzibye ng'otandika okukola emirimu speed jjukira agenda okudda nga tolina kye waakoze kiboko neeruma naye ekyo kyatuyamba nti osobola okukola emirimu omanye ebintu obitegeera okuze obitegeera okuze n'omanya nti byali biyamba ggwe okutegeka kubeera omwegendereza kubeera omukozi omumalirivu nga osobola okukola ekintu n'okimaliriza ono bw'aba yalimye olubimbi luba lulina okugguka ate nga luteredde bulungi okitegeera bwe kuba kwera lujolo nga bw'olulabye oyina olwera bana kubino olaba kati amaanyi gamuwedde abantu abayonjo tebaba bangu kubeera nabo mami ku nsonga z'okulima nkyalo naleka okuba okulima ono asobola okulima yalimanga yalimanga siina mwana gwe saakozesanga ne kati mbalinawo sayizi ento nze nkujukizayo akabuuzi edda nalina dadi wange nga akutwala ku kibira okulima n'akasuka ejjinja nagamba werigwa olina okukoma gwe bakikola nga otya nabagamba nga ngenda okukoma we mujja okukoma naye ng'ate nze nali munafu ndooza munze munda naye ng'ate olina okukola okitegeera olina okusimbula olubimbi bw'osigalira gw'omanyi ate ng'osigalira biki obudde tulina okunyuka saa 7 tugende tufumbe so ebyo ebintu byampa amaanyi ne bw'obulamu bwonna bwe mpiseemu nsobola okubeera nzekka nsobola okwebeezaawo ate mukugenda ku luzzi tayazanyirangayo okulwayo ku luzzi ate nawe era nga bw'omanye embeera y'abaana abato kokiti kaabulangamu naye baalwangayo nnyo nga kibooka eruma kubanga byo sibyagala buli kintu kyabanga ne tayimu yakyo kuba wano emirimu egyabeeranga wano tukungula ensawo z'ebijanjalo nga 3 emmwanyi nga tutika sitowa boyizikota ziri zonna ne zijjula wano waliwo enju endala ng'ejjula ne mu bisenge tewaali nga budde bwakwonoona kufanya kazi ne bwe wabanga ozannya bange bakulanga tebatambula
kompozi ku mayumba ago nga we bamanyira nga netere kuzunga ku kyalo abanga bana tebazungako emirimu ezo mbaga mbu bidongo birigindi bagende ku mbaga bano ne yoshi obaka nabagana nabali ku dance ati singa kati baali ononese kati ndozo guno mulembe ogula baba kiza mugende mu mafilimu mugende ruddawa naye abana bonna bisoswangule ebiseera ebyo yabyanga yimba nnyo okuyimba yakwagalanga nnyo wayimbanga kayimba kistabu buyimba yenja kujjukira asinga ngokukolera emyaka ebyo awi baba waliwo buno bwoba basebatoba bwali butya gasi bijjukire ebimusimanya ntolewa mwana wange mama afudde ezo wezityo eno kigambo kya lulimi kyekyo kyanemesa omulenzi omulungi nandifunye omutafuta naye okuyimbayimba nako kwankubyanga okuyimba nga ndi mukukola emirimu akubanga nnyo kuyimba kuwata mmere mbw ate oyimba kyebankuza kinakuza neravayo mami okulwa ku luzzi kibooko okutambulatambula kibooko okuyimbayimba kibooko kyebankuza ffe twabanga tunazo essowaani naye ne bakusinkana ng'oyimba ng'onazo essowaani etali mmere naye nga bakukuba onazo otya amasowaani g'abantu abakulu ng'oyimba ng'omanya empisa ezaali wano okunaza essowaani n'osooka ey'omwana ng'ez'abakulu sizimaze kugenda katandaalo nga kibooko kati nange kyebandaga manya omwana bw'okula nga oli mubbi n'omwana akola ki kati bw'okula nga toli mubbi n'omwana agamba kibi naffe kyebatulaga mu buto bwaffe nange kyenalaga abange benakola ki benakuza ate nenkifunamu emirembe kuba buli mwana wange gwe nakozeza wano si muyaaye mulenzi si muwala bonna era embeera eriki eriemu batugamba mbu abaana beerakaye nenvunza zibalumaaluma ono yazeewalanga atya abange tebalumwa nvunza kuba nange sezannuma manya olimba abaana bange nefa tugambye eri mbu yabatambulanga n'ekikwanso ku gundi ku kiteeteeyi kye abaana bange akazigo wewe kali wano okumala okunaba nti mugende musiige ebizigo envunza sezibayingira muki mubigere kuba naffe babitukolanga naye nga abaana bangi ku kyalo balaba ebigere n'abamu amaviivi gakola bino kyenzijukira mirimu ebyokulya byali ng'olya n'olemerwawo emirimu n'emiggo bw'omala kukola manyanga engoye twayambalanga ekitegeera envunza tezaatuluma ebyo obulamu obwo bwa bulijjo nga tuli balamu naye nga tuli bakozi kati mami tubadde tukyala n'atugamba walingawo waya kwe twabayanikanga ebikunta nga tufuuse ku buliri abaana bange ekyo bw'aba kibalaza aba kibalimbi eyo kyansi yo nagifuna abaana bange tebafuuka ku buliri kubanga nabanga nnyumba simba mugoloke mufuke nenga ku buliri ate tebasulako mu kikunta ekyolubugo nze nokukitya nkitya yali mukazi mukozi nakati ekikunta gome sinazambalanga zino nzikutuka njalawo ebikubira abaana bange bakola ekibebaki naye nga abalamba laba ebikunta babyebakamu nte nga babateekamu n'abafune nga kati abaana bange basula batya mu mbugo ng'abafu bakuba kati batutwala batugulira engoye buli omu alonda olugoye mami ng'oggyeko ebyo byonna byonna omwana omuto aba n'omuze galinanga muze ki era muze gwegwo gwakuzanya nga tiwali mize mirala tata nagenda wagunya amugambe nti kino na kino babangamu abaana ab'eŋŋambo nze abaana bange tebaba na ŋŋambo era nga kyensooka okwewala mwana kwogera ki kino na kino kamyungo yaluma obakubisa kamyu emimwa egyo nga ngikuuta nga gizimba giti anaddamu ate okuwayiriza bewayirizanga kukobokaboka yo ebbali eyo bwewaloopanga ng'aloopye gwe bakuba
okitegeera naye tujukirizeko Stabua olunaku lwe bakusiga kamyu kumyu nze nali mwegendereza ssebo nze ekyankubyanga kukola mpola mirimu naye nga mu birala ndisitedde seemakula siina bigambo ate kati awo naye nga si bonna ekyokola nti bwe nzuukuka nnyina okwera ennyumba ngende njere effumbiro njere olujja okitegeera egyo emirimu gy'omukazi maama yagiŋŋamba bisimira bwotyo oluzuukuka nogulawo ennyumba ng'oyera ennyumba okitegeera ng'ogenda oyera effumbiro ng'oyera olujja lw'emmanju olw'emiryango ntwaliranga ku Lwakutaano buli Lwakutaano nga olwo tetulima era nga mmanyi nti nyina okukeera 12 nga njera olujja teeka tebakindagira teeka kati nerero Lwakutaano ogenda dwerako amanyi nga tulwesunga ku makya we bampita goloko gulewo nga ngeteeka ngamba ndabayo ebire saagala genda mu nnimiro enkuba egenda kutonnya nga buli lunaku oseba enkuba etonye naye nga ne bwekya saamusanvu mwina ogenda okulima. Okay mami, Stabua olugamba nti yasomako tujukiza okwo olunaku lwe wamutegeka okugenda ku ssomero olwasookera ddala lwali lutya? Nawe nkyajjukira ebyo ojjukira lwe namutegeka yagenda n'asoma teyaddukayo? Teyaddukayo, sina mwana yadduka ku ssomero kozi nyina wano omulenzi omu ayagaana okusoma yagendanga ng'asibiye mu banne mutale bw'atyo yagendanga essaawa y'okusoma ey'okuvaayo ku ssomero ng'etuusa awo ng'akoma naye yono teyaddukayo. Stabua takuwayiriza olunaku lwasooka ogenda ku ssomero olujjukira? Nze kyenzijjukira nakuba obuwandiiko bwe baŋŋamba okuwandiika nabuwandiikanga nga butunudde eri bwe buti ate twawandiikanga ku bubaawo. Lyali essomero ki? Wali we tuvudde kasomero wali. Kitulabidde mami, sooka otwanjwire bulungi ekifo kino kitundu ki, disitulikiti ki, kyalo ki kitwalibadde tusookerako naye olw'essanyu eringi twasookedde eri munnange. Akatundu kano bakayita Kitente Gombola Kifamba disitulikiti Rakai tuli Rakai agamba ki? Rakai mulungi naye nze mumanyira wano ewange kuba sitambula abatambula be bambulira nti mulungi abamu bamulabanga mubi kati awo nze nga nze omukazi simanyi nnyo bifa bweru ningamwe okyalina kumanya agalima ate oba omwana mwamunjijako mwamutwa natulasiirye exercise olaba taata wange we yafiira yali amaze emyaka ng'ebiri ndowooza si bwe kiri naye yagendanga n'alima kiba kirungi okulima yaabo era mana kutute mu bintu byange nimba oyinza ganda akakadde kano okenda ke kalima ebintu bino byonna. Olima birime ki? Nima mwanyi kijanjalo bitooke bwentyo naye kasooli Katonda bamumpadde naye ne mufuna. By the way ogenda kulamala ku daddy ne tumukolako. Amagenda kumala kunsabirayo kulwa. Olw'ensonga eyo mami akabazi katunyumiza kabadde kawanvumu muwala wo tumuleese obadde kimanyi nti muyimbi? Mumanyi nga muyimbi omanyi nti Kampala tutadde ku bunkenke ate obwaki buli kafulumya kaba kalungi paka namwesako nga tutwale nabe ku mami tutwale badde ndewo ku makino ngamba tugendeyo leero esebo kayimba ki kayali ayimbe gwe komanyi ainye kumuleta kubaleeta obuyimba bungi tuboyo obuyimba nga bubiro tuyimbiremu sebusobola namuya dakasa ya kayimbi akasa ya kayimbi sikayinamu sikasobola batugenda okwerekereza oyo oba mutolera dduwa oba musabira ku ssaala ono ngatudde wano leeta omukono gwo gwa ddyo. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ayi Allah subhanahu wa ta'ala. Bansabira omwana wange ono afune emikisa emirungi, afune ku ssente, afe asobole okutulabirira, afune emikwano, banne bonna bamwanirize, buli wagenze wonna afune emirembe. Allahumma amin. Era ezo ssebo byenjogedde byonna bijja kumukulembera. Abantu bonna basobole okujja Allah subhanahu wa ta'ala omugulumivu, basobole okujja ku kivulu kye, bamufunye ku ssente, bajje nga bangi ate ekivulu kibe kya mirembe kireke kubeera mu nkaayana. Tuyanziza nnyo mami, tusanyuse nnyo 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 okulaba. Stabua, akasembayo akasembayo mami nga tudda ku side yo akasembayo kati akakoso okugamba omuntu ali eyo ng'akweka muzadde we ntayagala mutulaga newabe ng'akwekayo. Kati obwate oyo aba muntu ki bannansi kyogamba eriyo abakweka bazadde baabwe gamba nze ekyo sirina bwe nnyinza kyo taba muntu akuba teri muntu yava mu ggulu n'agwa si bwe kiri. Ffenna twazaalibwa bantu, oba oyagala oba toyagala, teri muntu yava mu ttaka oba yava mu ggulu. Buli muntu oyina eyakuzaala ne bw'aba afaanana atya oyo ye muzadde wo. So bw'obanga tolaze muzadde wo oba tolina makulu, kitegeeza naawe tojja kuzaala, togenda kubeera muzadde. Kuba tewali kisinga muzadde wano ku nsi. So bw'oba tolaze muzadde wo n'emikisa gyo gibeerako akabuuza. Ndowooza ebigambo biwulidde gwe munange gwaliyo nga gw'oli muyimbi oba munakatemba oba omuntu wa bulijjo naye ng'okweka muzaddewo oba ng'okweka ekyalo gye bakuzaala. Yabansobi tujja kunoonyerezaako, tujja kumanya naye nga tweyungeko era tukyagenda ddala mu maaso okulaba Stabua Natooro embeera ze buli kimu ekimukwatako olina okubeera ku SB4 kuba buli kimu kyo ogenda kimanya olunaku olwaleero. Okay, omulungi akyali ku SB4 MEDIA tukyatabaala obulamu bwa Stabua Natooro naye nga twogerera amaka g'olaba ge maka mwe yakulira naye nga so bamuzaala kati tugenda kutwala ate gye bamuzaalira ddala naye nga olaba amaka gano g'olaba wano we yakulira era tusanze mami esanyuddwa libadde lingi ndowooza naawe olirabye naye nga amaka gano gasangibwa kyalo bakita Kitente mu disitulikiti y'e Rakai era nga saza baliyita Kifamba. Yes, nenga tuliye tukyalira Rakai tukyatabaala life ya Stabua Natooro omuyimbi wo nagamba nti tulina akanyomero kaffe Manya Celeb n'ebimukwatako. SB4 MEDIA tugguse ensonga neyungako tugenda kati gye bamuzaalira ddala amaka mwe bamuzaalira. So beerako tukyatabaala tugenda mwana wattu omala wakyali ku kamera wano kikwasaganya impola. Talina mwana tusokufune jinja ndi mulava tenga nteko gibasamuniza ekinadukuda sole silina bukumikiriza nabatanjagala segu kampola sikumenya meme natakikiriza kati yesawe yokukiriza ulusaba munsonyi wokuyita ennyo ekyandikomye olusozi luno lutunnyonnyole olusozi kirungi Nabunga. Ekyo twakwatanga enseenene ne tukeeranga nnyo kiro ku makya saa 10 oba saawa 10. Nga otuba twebase n'owulira nga wuuliye nga tugoloka. Kati simanyi oba zikyaliyo naye kye neewuunya nga okugendanga ekiro mu matumbi olwo nga kikyenyi.
ne tululambude lubadde lunene nnyo tulengeddeko akalongooti ko kaaki akalongooti oba nduza ka masimu naye nga tuli bato bagendangayo okukubirayo essimu ngenwa eka teri netiwaaka naye manyi mayiro eziri awo sife bataata bamaama Okay, tukyatambulira ddala tukyalina omukyala Stabua Natooro. Tuli eno side ze district ya Rakai atulambuza. Wano tutuuse bayitawo batya? Kati wano bayitawo Kibaale. Kati tuyingidde eri ekibanda gye nabagambye. Eno ye tawuni yaffe. Luno lwe lutindo. Sebo luno lutindo nalabanga lunene nnyo. Allahumma swalli. Luno kwegamba nga ojja weetegese okuyita ku lutindo ate nga oyitawo owulira ensisi olaba ogenda kugwa mu lutindo naye kati genda netukawo neŋŋamba oba nalinda baki eno nayo olinayo ekivulu twawulidde eno nyinayo ekivulu otegese sayidi eri waggulu mu tawuni wano bayitawo Kibaale naye tugenda kuteeka eri waggulu mu tawuni lwaki totadde wano mu kisaawe ndaba wajja tawanya abantu ate okuva eri jjukira eri wabeerayo akatale ku Mmande kati tubaza abali abantu bonna tubafune bulungi baleke kutawana ate kusala kujja eno ngate neeri waliyo ekifo kye tugenda oteekamu kikyo jjukirako ku gundi luno ku mugga guno ku mugga kyenzijjukira nti nze nayitanga okusagaana kutunula eri wansi kwegamba nali ndabanga kati bwolaba eri luli olutindo lw'ejjinja ndoza bwe nalabanga mu biseera biri lunene nnyo nga ndaba lunene nga ndaba ensisi eri wansi amazzi amangi oba nalinga ndaba ki kati tokyatyawo kati tewakyanewunyisa naye luli keganga ng'onyumiza n'omuntu okuyita ku lutindo wano ng'oyitawo obunkenke bukuli bubi baguyita bate guno omugga wano bayitawo Kibaale omugga baguyita bata Ashirafu omugga guyita Bukoola kiki ogujjukirako gwe omukulu ono kiki ojjukira ku mugga guno kyenzijjukira ku mugga guno gwabanga amazzi mangi nnyo gakoma eno waggulu katindo ng'oli agawuuma eri wansi n'abazungu balina pulaani y'okuteekayo amasannyalaze naye ne bagaba nga gali sizono so ne baba ekyokuteekayo amasannyalaze ne bakisazaamu naye ng'ebyuma bye baasimba gye biri wansi eri amazzi gabanga mangi nnyo wano ku lutindo ne baasi yagwamuku wano n'ebuliramu ng'evuddewo tebajja muntu n'omu baasi yavaawo okugwawo yosebo baasi yali eva eri kati yayita wali newaguza negwa wano amazzi gabanga mangi kuba ffe twatusomera waggulu wali naye nga omaye abaana ffe tebatukkiriza kutuuka eno twakoma wali waggulu naye nga amazzi gano gabanga mangi ng'eri gawuuma ng'abantu bagwiramu eri kati nga bagenda eri gye wali gye bayita mu Bukoola nga gye batege ebitimba kati omuntu agudde eno nga gye bamugiramu babiyitanga byabanga ebintu nga babirukanga ng'ebisero mwe bavubira abantu ng'omuntu mwayingira bw'aba agwiriddemu eno kati nga bamugiramu eri okuva na luli baasi terabikanga n'abantu baamu tuvuze eggaali kabaasi bwali bubaasi obayibitanga si zino baasi ennene buli bubaasi bwabanga butono bumini baasi yes yagenda tebajjaayo amazzi gabanga mangi nga gali waggulu ekyo nibona obuuza omutuuze yena agenda kikigamba nga bwe nkigambye yes kiku kyenzijukira n'ekirala Eagles yajjako omwe ekyo ekisaawe Eagles nekubaawo abantu ne babagoba Eagles production edda yakubaawo abantu ne babagoba kaali katale wali mmotoka nekoona abantu waggulu awo nekoona abantu nga kavuyo kangi nnyo okay tukyakutuusaako ebyafaayo byeno mukozi mugaki baguyita Bukoola okay gwe guno omugga Bukoola osobola okugenda ku Google n'ogunoonyerezaako naye nga tuli Rakai district tuli Kibaale nga twolekera Gyebazaala omukyala Stabua Natooro nga wano okasoosala bwoti omugga guno oba oyolekera Kibaale town eri wali mu maaso era nga abatuuze bonga wala nti bo bali busy piki ziyitawo abatuuze batambula emirimu gyo bakolera ddala naye nga tukyagenda ddala mu maaso tukyakuweereza tuli ku SB4 MEDIA
abatulaba tutukidde nga omukyala atuleesa atukidde mu byakulya tusanze emmere ya Nalongo eyidde era naffe emmere tusanze enjala yatulumye dda tugenda okulya eno Stabua tubuulire wakomadde okukola activity eyo gy'okola nga nkyali waka wali wa maama wange nze najjulanga kati koga mu mmere ya Nalongo ate tetwazenesanga sowaani olange emisefulya wagira ng'ositulanga ng'onooyiwa ku saniya wa booti nga ffenna tutuula bwetuti ku lugiriro nga twetolodde kanyingira osooka owenze eddala yamumye edda nange ewaffe twatulanga kuidomula agenda otule wali katebe naye abasajja tebayingira mu ffumbiro naye nze ndiyingira musajja wuuyo kulwa Stabua kyasinga okwagala ye mmere bamuyita SB4 MEDIA ebirala byonna nze ngaba Stabua asena nze ngaba okujjula kwankumanja ekintu kye nakolange wano tuli wa wano bayitawo bulanga sisita wange gwenzirako Nalongo kitegeera Nalongo mmere gyafundika soke mukube pekiseni kyala mufumbo tamumuzanyirako Nalongo mulamba Nalongo ani gwe sinawa unali ku kamera ono onajja kulya enkya tolya akyakola banne mutwegatteko tugende tulye ku mmere ya Nalongo edde tukyazizza naye kabakyaza nina okulya abatulaba tuli ku kijjulo nga tutambudde byonna nenye tuvudde tutuusa katuluma naye ndoza Nalongo ekitegeddeko yali tusalidde enkoko adda afumbye emmere ye tugudde mu mmere ye addangayo ab'e Kampala balya owa Nalongo buli ajja emmere ebaawo ne Nalongo oddangayo manye mugira ne mwefumbye emmere ewooma bweti Nalongo tafumba mmere kati olaba ono afumbira ddala mugamba nti ojja anakuwa bubi omugamba ategeka nnyo era nga abajja tutegekera kasenga musanze nazunza yafiki nga guli eyo ngenga oli eyo itange ne Nalongo tujja kuwagira mulamu wange Stabua Natooro mugenda kuvaawa Kibale kochi mugenda kugira muki mu basi namba basi yajjudde dda kyekyo nzakirafuke ono ye muzeeyi wange ayina abalongo ababiri bali 8 enzaala ziri 8 zirinnya be bana 8 Walaikum salaam watako nange abalongo nange mbagala Allah yabagaba ati mudaki size SB4 toyagala abalongo Allah yabagaba nange size mbagala SB4 kamukwatira agenda afuna abalongo muzeeyi abalongo emirundi 5 n'abalongo emirundi 4 mchaba wono mukulu sala kumange njagala balongo nze mwana SB4 uya yagala balongo SB4 ngaye mumulaba ayagala balongo kwa mwani teira ani teira ulidde omulanga SB4 uyo bamuwadde abalongo batano emirundi 6 be bana 34 yesale mala balongo era mulinde balongo abanajjo okwalula tujja bategeeza gye bujjaawo mu maaso nenga babalongo eno gyenjera bekwata emirimu bawe essimu enamba y'essimu bawe namba ebyafaayo oba ebikwatagana n'omuyimbi Stabua Natooro omuyimbi w'eggwanga ate era nga muyimbi wo wamu nange eno bwe tutuuse yatulambuza tutuuse wa nnyabo wano katuli mu nnimiro tulumbye ennimiro eno bayitayo batya wano bayitawo nakawaama eno ennimiro yo naye mbo gye mabudde ki ate golasi nnimiro
getandika nkulambuzi. Ono muogo omusimba ddinya. Golaba takuze? Akuze. Nanti twagala okumanya. Ojja ddi mu nnimiro e Kampala ovaayo dino jinna kawaama okulima. Mbeera mu n'ennaku zange zenzijjaye. Nate ne bwe mbasize. Kati nga tandika Mande lumu mbasiribbize. Sobola okujjako eno mu kyalo. Ekirowoozo bakijjawo kigamba kale ngende mu kyalo nnime. Anti nze nakulira mu kyalo. Era nze olwafuna ssente ngenda kulaga we nasooka okulima. I mean okugula. Nja kulagawo. Kati wanato olimira wano. Wani mama yakugulawo ye yakuwaawo mami oba dadi? Nze bino byenkulaga byange bya ssente zange. Gwe wagulawo? Wano wenkana ky'obunene? Wano waliwo yikanga 5 ndowooza. Bw'oba otambudde n'omalayo. Kali nno nze mbadde mmanyi nti oli muwogo yekka yewuwo. Ono kalitunsi. Kalitunsi agenda ekyo. Tusinda gagendayo. Wala nnyo. Gendayo. Ewe tukuma wano. Wacho. Anyway, kati gwo ali eyo muyimbi ali eyo oba oli muzanyi wa katemba oba oli muntu just nganze. Agenda eyo wali eyo. Waika ngamera. Ikaziringa nnya. Ani yakuwa ddiirwe eyo n'agamba nti lima kalitunsi? Ate wali. Nina n'omulala sijja batwalayo kuba obudde bugenze. Nze omuntu eyakulira mu kyalo aba abimanyi. Kalitunsi afuna atya? Kalitunsi oyinza okutunda bonna kati olaba oli yenna baamutema n'ono baamutema ono. Baamutema yazze embuzi kkula. Nakiri era ekibiro kirengera kiri ekitwa. Baamutema bano golaba Kampala bamuyita Kampala. Then ninayo ate ekibira nga kyo oli ajja n'agamba njagala miti oba 20 eminene emiwanvu egikoma eri njagikula. Y'amasannyalaze? Teginnatuuka gye gizimba egye baseresa ennyumba. Tugende no sina gatambula gagende. Okay, ulabi ffe. Tugende tulaba omusajja akoma. Tumubuuzeeko naye. Amanyi bayinza okuba nga ne kalitunsi bamubba obugenda okulaba emiti egimu nga bagitemyemu n'omubuuza munnange emiti egyo. Naye nga tukyagendera ddala mu maaso nagamba nti tuli eno Rakai ye district. Rakai district egombolola Kibanda kana akalo ke tuliko bakayita Nakawaama. Akalo Nakawaama. Nakawaama village. Naye nga Mironzi. Nenga ate wakaba bayitawo Kachinga village. Lwaki toyimira mu Kampala? Te Kampala balimirayo nawe. Tewali ttaka. Jeno. Kati ono tunamutema. Tutemamu emmotoka zange nga ziizo. Azeemu okukula wona azeemu okumera. Naye kati ni wala bwe wati? Oli mutundawo? Bamutwala e Kampala. N'ekyotera ne Masaka. Teva ni magalitunsi yetatawanya. Naye ebitoke bitawanya. Nabyo mbirina ne mwanyi naye olumu bitawanya. Bikulema okubala. Okay, monna ali eyo nga muyimbi. Ngaita nakayekoleddewo naye nga akubye ziyiti ng'ezizo. Naye nga ali Kampala kulya swaga, kugula mamotoka kabeeyi, kubeera ku Facebook kusireyinga kiki omugamba? Tagenda kuba muyimbi mpaka lwana. Tagenda kubeera muyimbi? Tebagenda kubeera bayimbi mpaka lwe banaafa. Kuyimba kulina we kukoma. Ate era omuntu takola kintu kimu ne webeera omuyimbi asobola kati ono kalitunsi nze nsiba mukwatiridde nti kula. Bibeerayo kati kugambe wuno baamutema mbadde simanyi nti azeemu n'okutuuka wano bw'ati. Kuba n'omwaka tegunnawera nga tumutemi. Kati wuuyo yaleese emiti emeka giijo. So nga twatemako gumwe namusimba kati okubeera n'ettaka ne libeeraawo oteekamu emiti. Bino byonna okolerera ani? Okolerera abaana okolera musajja? Byange. Abaana bajja kukola ebyabwe. Omuyimbi Joffe utayimba naga nkolerera abaana bange. Abaana babategeka butegese babakolerera. Naffe bazadde baffe sibe batukolerera. Sibe bagisimba ginene. So abaana bange mbagamba bino byange.
Nebino ebitooke bibyo? Ebitooke si byange. Oyitira wano? Ebitooke byange ngenda bikulaba. Mpitira wano kalitunsi agenda wala tetujja kugenda. Kyetagisa ky'okusimba kalitunsi like kiki ekyamaanyi ennyo alina okufuuyira simanyanga kukoola simanyanga kukabala. Buli kintu kyonna oba olina okisimba n'okirabirira bulungi. Oba olina omulabirira obulungi n'akula mangu. Kati ono mulimu omuddo naye bagenda kugulima. Bamulimira? Balimamu. Bw'aba akuze yeerima yekka. Eno tannatuuka. Kubanga abadde muto twamutema. Kati nakino ekibira nakyo twakitema okiraba. Kati era bwe tunaalimamu ku mulundi guno agenda kula abenga ayiwa ebikoola nga temukyabeeramu nnyo omuddo. Ebbanga ky'okuddamu okutema? Myaka 2. Za myaka 2 mba mu ssente. Watema gumu n'ofuna ena. Kati zijo zibezeeko mingi. Kati ogumu bagutunda mmeka nga gukoze? Ate tebaguse munne gwala isi. Ssente ngamme? Singa 200 naye nga giba mingi. Bw'otunda emiti nga 10 ssente oba muziwe? Kisingako okubeera n'ettaka ne libeeraawo. Ne balibba. Eryakalitunsi kizibu okulibba. Nga kuma ye gyali olowooza? Yagenzeko out. Okay, nga waliwo olengera akuuma ennimiro y'omukyalo ono Stabua oba keyateeka wabeera. Muzeeyi bwowe taliiyo. Ate twayagadde mukwira kasimu tugeze nti tujja twagala tumanye obunafu bwe nti munnange naye ayinza oba agenza okulambulalambula. Simanyi. Oli omupya omutaata nammera ayinza okuba gyali. Naye nga okay, nga twavudde eri mu kalitunsi kati twolekedde eno ate yo yeri ensuku ene kalitunsi omutototo naye nga tukyalambwira ddala tukyalina omukyala Stabua Natooro naye nga tuli musaza mu district y'e Rakai omwembi waffe wano wo bayita waki? Nakawama era kati wano tutuusa tulambulire. Kati wano waliwo ebitooke na mwanyi. Mwanyi gwa zisimba era. Amagezi ogajja agamba kansimbe ku mwanyi, nsimbe ku bitooke, nsimbe kalitunsi. Anti ani akubalira akazanyo? Nze ndi mulimi. Kitegeera. Ndi mulimi, ndi wa mukyalo. Ndi munnakyalo. Munnakyalo. Ate n'abantu bino bangamba mbu bitta akawuka. Mu bitooke. Jibu. Kozi bino bitaki? Wano tabangamba taki? Ate ebiwuka by'amatooke. Ne kati omusana nti gutukoze bubi olaba. Naye tetugenda kugenda eri wala. Naye tukoma wano eno naye gomunanga mulungi atulaba tukyale ku life ya mukyala Stabua Natooro eno faamu ye bino bitooke bye mulimu emmwanyi amapaapa alikwagamba ye mukyala mulimiranga abantu mubalaba mu kibuga nga batambula nenga temumamanyi mubalaba ku TV nga bayimba naye tuzze okukulambulira obulamu bw'omukyalo ono byazaakola byakola pulaani zize kwega byo tulidde tukyekoze kumala kyali ku kamera naye nga tukyalambula tulino tuyongereko eno tuline omukyalo atulambuza nga woolaba naye munnange okusanga omukyalo omukozi ng'ono tekisangika era kano kalowoozo eri omuntu yenna yenna ali eyo gwe omukyala tolina musajja kukolerera tandika okole ngambanise ono yabamwogera ani Taylor wulira mama talinda Aindera tolinda bakolerere olina okutandika n'okola ne weezimba naye sooleke Stabua bina byonna byonna omusajja wabyemanyi nti babirina ate abyagaza akyo tabimanyi simanyi tabimugamba getunulire emmwanyi ozitaddeko seba olusuku dwo olunene emmwanyi zengera nze nambudde naye nkooye mutuukize tukome wano nebitooke
naye wano waliwo ikando za 3 eka 3 kuliko bitooke na mwanya bakuba omusana gubyokeza ng'oba olaba jibu akawuka wangambi kakoze katya biriwo bibadde lyeddagala liwabadde ngamba natubuzawo ne ku jibu umala ojja tubuuliza ku jibu oli otasebo yendi taata embeera sebo embeera nnungi olabirira omulimu guno taata nze ngulabirira buzibu ki bw'osanze ng'oli eno ng'olabirira omulimu guno buzibu bwensanze musana na kale nambeera nga bumanyi embeera y'ekyalo sebo Bagamba omukyalo si musasuzi mbamanyi okuluma myezi mukaaga ng'obanja omukyala asasula era taluma mukozi tabonyabonya mukozi asasula bulungi nnyo ssebo kati gwe okoleddewo kaki yinze kale nange ina project bwenkoze nguza obubanja banje eyo mu byalo ate ndi musajja mulimi nawe oli mulimi ate ndi mulunzi era ne mulimo gwa Stabua guno gufunyemu entambula si bwe nali tomwejjusa sinza kugamba nti anumya mutufu yandabiridde ng'omukozi we ninga mwana we kubeeramu ennyinazi nero kiki ekisinga okucunya ebitooke bino ne bifa ebitatera kuba bulungi ng'omulimi omusana wano gutukwata nnyo tufuna nnyo omusana eno wajjayo otya sebo ndi mwana azaalwa kuno yava kuzaala kuno esebo okulidde wasiriza kwolimidde kwempangalidde omukyalo olina mukyala nyina n'abaana akimanyi emirimu gyono gyokola era ndi nayo wano sebo alhamdulillah mwena y'abalongo anedda tata tunnabazaala nawe atonswazizza nnyo anyway nga olabye tukulambuza luno lusuku mulimu emmwanyi mulimu muwogo okugamba ye mukyala mulimi ate nga mukyala mukozi omuyimbi gwenna wenna aliyeyo kalo kalowoozo bannange mukole mudde mu kyalo mugule mu byalo ebibuga yesi tubyagala naye munnange mugule mu byalo muzimbe obulamu nange kasita nafunako kasente munnange nja kuddayo kati kamu mu busiro okumpi ne jjajja wange ku byalo eyo nguleyo nange nnime nfunye okusomozebwa kwa maanyi nnyo okubanga omukyala alina ebintu bino bwe biti byonna naye nga abasajja abali eyo abasinga tembirina wewe nawe nange oli eyo ng'omanyi nti nawe olina mpita jangu ku inbox yange oba kuba ku namba ye ekuli ku screen nayo tukoleko akabozi nga kano olage ensi kyolinawo so umulwa kyali ku kamera SB4 nzenkweza oli ku SB4 media subscribe like nga share nga tukyatambula n'obulamu bwa Stabua Natooro omuyimbi wo oba omuyimbi w'eggwanga.